kukwatagana yonna ekigambo singa omanyi omusajja akusabye ekyokunywa agaba amazzi omanyi omukazi kyakola ebyo byonna wali yali amanyi nti Katonda bamusinza mu nsozi zaawa musamaliya omu mu luzi olwo kubanga oluzi lwa Yakobo biki kuba limited God their God is limited okusinzizaawo bati Katonda amugamba amulaga wide experience agamba ono kastamala okuwulira nti amugambe n'omugambe bimufaako 10 mu kibuga tewali wano boda yali badde akwatayo akaboda ka Simon n'agamba netolooza ekibuga tewaliwo essimu yalitadde ku gurupu ya WhatsApp eyekyengera nti bannange mujja wano wali omusajja akola ki agenda dduka yonna yonna in just seconds okimanyi nti yeyanguwa kubanga n'abasajja baite bannakomawo mu kunoonya bikomanzo bakomawo basanga abantu bebasibangi kati nga bagamba mukama waffe singa osooka ng'olyawo kati bakomyewo oli ekibiina kiryawo kinene beewuunya n'okwewuunya abasajja bano kimanyi kibo bagenda tebawulirayo nti she packaged it well. Simanyi engeri gyakikola mangu ndoza yatukanga n'agamba omwana eri wali omusajja jangu omulabeko ebyo nenyana jangu omulabeko nga n'ebyo nga batuka bakola ki do you know that worship there yakyusa ekibuga kiramba worship is a fruit of evangelism. Now, if worship is a fruit of evangelism, then we must organize the worship. So people are there. But we invite no one about. We're not inviting. We're not inviting. We invite. They took care of packaging our Nigeria and we launch. Kubanga boy, era ejawa ni kwete kinyini kyomukazi we Bible egamba. Nti Yesu amugamba. Mutamanyi omusinza. Naye ffe Abayudaaya tumanyi kwe tusinza kati fe abamanyi kwe tusinza lwaki tetuyita bali abatamanyi bwe basinza ne bajja ne balaba ki the ones that we worship because they don't know whom they worship but for us Jews we know kubanga era obulokozi bwasimbuka wa kati salvation is from us.